Ola kati generation eno ya bayimbi abato ate bo tebali nnyo ku mavoko okimanyi bali nnyo ku vibe ki alabika ati amafiga biki beat eyakabi so buli generation ene ekigikolera kati fe twajira olina okuba nga oyimba ssebo si byakwekwasa so byanjawulo nze ndoza we let them be vibe zaabwe tekina buzibu mbeerawo ndoza mwe temundaba bulabi manyi mwe mutandaba ku kamera nga mugamba tabaawo tabeerawo teyazze kutandika kweyogera kumbu nawadde gundi ssente bwezi tinedda mukwano eyo Twitter account waliwo yagitandika osimumanyi but it's a fake one eyange eri verified kati era gyensonga lwaki nagenze nenfuna blue tick kubanga nagenze okulanga malwa nsokola accounts omanya gange kati yateekayo ekintu ekyo bana ensaba mbagambe sinze nayogera bintu ebyo nawaayo amabugo nesigenda kujanga teke mu okogerere ezo size embeera zange ate ekirala nze mbeerayo ku nnyimbe ni waliwo n'abagala okukola ebintu byabwe quietly. I'm one of those people. Okitegeera ne bwe mba ngenza okulaba omulwadde sigenda kwekubisa kifaananyi na mulwadde oyo sijja kikola. So people need to be okay with allowing people okubeera themselves. Ate kambabulire mmwe omuntu okujjako nga tayitangako mu mbeera ey'okufiirwa ebyo simanyi kamera simanyi ozzeeyo okoze otya omuntu atudde wali ku mufaalisa aba tabifanako tabibeera nako omuntu gwaze n'omubuuza in person n'omukamfatinga genuinely tajja kwerabira